So much for being a part of the show. Kansubira timuli malidadi sana nnyo. Wetugenda tubadde tumaze emboozi yakaroka siita, tumalize emboozi y'enkuku enteekateeka. Kakati katufune ku Geofrey Lutaaya, Uncle Geofrey Lutaaya, as we wind up the year. Guno mwaka gwa kusatu nga ali mu parliament. Musically we've not seen him so vibrant. What is he up to? Then of course atwene kuteeka of course abayimbi enaku zino babatadde kuninga mwakwata ssente. Bobi Wine actually yabagamba nti zino ssente zandizimbye eddwaliro, so twakitundemu tugamba naye waki tunoonya ku babaka bano be twatuma mukkiriza mutya ssente ziyite mu parliament eziyingira mu bayimbi zitandise obwogezaako obwamu kubwogeza obumwe mwe mwali wammwe abali mu parliament okuyisa etteeka eri lya ssente abayimbi okufuna ssente. And actually, contrary to his NUP president, agamba nti I think ye kiri okay esente ezo ziba zize mu creative sector, ye tazirinaako buzibu yadde nga principal sente ezo principal tazaagala. Sente ezo principal yalowooza nti sente zino zandibadde mu malwaliro, twandizimbyemu malwaliro, abantu tebalina sente mu malwaliro, nemwe ate mwaga sente zakwejalabya. Kale ngaali ku NUP kada katunyonyole ku nteekateeka eno ne kyalowooza. Of course atuwadde ne ku copyright biiru ya kiyaga eyo gye bayita kiyaga bill etuusewa era essuubiririrwa eri okulaba nti copyright edda mu Uganda. Kale katooke tulabe honorable tukomewo. Honorable bwetutuukidde ku lunaku luno nga bingi ebize bitambula, kasooka kubuuza gwe wayimiridde omwaka guno naddala mu music. Nze nga bulijjo music sibe na programu ya mwaka. Nze music mba na programu oluyimba lwenjagala okuta wenduteera. Era very soon ngenda kuta ennyimba. N'oluyimba lwenatadde sinalukola video baluyita Olumbya America. Nti n'endala zijja mu January tugenda fulumya oluyimba. Mpola nze sibanko na speed ya music. Mu luyimba luno wadde olina omuntu gw'otunuulidde nti yono gw'eŋŋamba? Abaana bo bafune science banoonye bajja kumanya gwe mbadde ŋŋamba. Honorable mwebale kulwana ensonga za copyright, tulaba okwenga gwe olaba zirina we zituuse kuba tulaba mukoze n'amaanyi ku mulundi guno. Copyright tugumiikirize, manyi nti kitambula. Twalina kiyaga bill mu parliament era bakyagigoberera n'ebintu bya parliament eba process. Tosobola kuwa amatuuka eno n'ogenda bugenzi n'ogamba kino kiyite. Eba process, waliwo emitendero gye batalina kubuuka naye nga tulabayo essuubi. Twogere ku ssente zino ezigenda ofuluma, muzimanyiko nga palamenti? Ya palamenti yazapprovinga. Tosobola kulaba ssente nga zijja mu art industry nga yetuzaala naffe n'ozisimbire kuuli. Era ssente baba bazirese nga zakuteeka mu ssako abayimbi beewole, tetwakifunako buzibu, twakyembulesinga. Waliwo ebifuluma nti abayimbi ssekinomu be bagenda ozigabanako, tubiwulira ati naddala abali ku sayidi y'emutundwe. Ekyo nakyo mukirinde olw'ensonga nti bwe kiba nga kye kigenda okubaawo okiwa obudde bwe kituuka n'okyogerako. Kati osobola okgeyo omwana akyali mu lubuto, kati kizibu. Honorable mu mwaka guno gwennyini nga tugufunda mu mwaka wakatikati, omuyimbi wammwe yagwa kabenje, Aida ali mu mbeera ki? Aida tali bubi, recovering rapidly. Tumusuubira okuba nga ajja kudda ne ku stage okusinza ku basawo kye batugamba. Okay, you're no Honorable Geofrey Lutaaya on that one. And of course, still on the same matter, Fig for Maker.